twagala okuvaayo n'eddoboozi eryawamu. Of course enkuba yatonye ababaka beyongera okujja naye n'abataliiwo twogeza eddoboozi limu nti one twakitegeddeko nga media namwe bwe bwakitegerako ne bannayuganda abalala bakimanyi kati titekikyali kyakukweka buli kabonero akaliwo kalaga enneema etalabika nti emiliyoni 10 zaweebwa era zigenda mu maaso okuweebwa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Eryokubiri okubateekamu akasunda baasi babeerewo era bayise etteeka erigenda okutwala mu Munnayuganda atali mujaasi bamutwale mu court martial. Kino si gwe gusoose. Eggwanga lyaffe buli lwabaddewo ensonga ng'erabika ekutta akati nga ddala President Yoweri Museveni aginamu General Museveni aginamu interest. Bulijjo akozesa ebintu bibiri wammanga. Akozesa okutiisatiisa n'obukambwe n'amagye. Oba si kyekyo avaayo n'agenda mu nsawo ye n'aggyamu essente n'agulirira. Okusooka tuyitaga President tonafuwanga kutuuka ngaawo tinga gw'olowooza nti by'oliko bwe biba bikyamu tosobola bimatiza bantu. Obukulembeze obulungi bukozesa kye bayita okusikiriza persuasion. Bukozesa amaanyi g'ensonga. Naye ebyo bye byamuggwako n'agamba nti omukadde akwasiza ku ki ku ggolu lye. Kavuna ayina ssente ennyingi ennyo kakozesa ssente ezo rupiya okugulirira buli kiramu ayiseewo kyayagala. Yatuyisaawo ku mmwanyi ne tugamba abantu nti bino abawagidde emmwanyi tebabikkiririzaamu naye bali mu kutya oba baguliriddwa. Ku luno nga baleeta etteeka ebbi eddala eri bannayuganda era rupiya. Bee batyo mu myaka nga 2 agayise nga bajja ekkomo ku bisanja ebibiri ebya President era Ssekikubo yakulembera olutabaalo olwo. Nagamba nange tuli wano ku Mosakoti tuba tusimbisiza layini buli omu obukadde 5 baagala tugende tuyise. Naliwo wano mu Parliament nga bayisa etteeka ly'okujja emyaka kuba President. Era kye kimu basooka ne bagabayo 29 ne wabaawo ne kye bayita Farmers Article 110. Era ezo rupiya ababaka baazitwala. Naye amawulire gennyina ti ssente ezo teziyamba babaka. Era mu Parliament zonna abangi abaazitwala tebaakomawo. Era neeyaggwa eri abaagikwatako ne bakwata rupiya tezaabataasa. Ne ku luno ssente ezo ziriko ekitambo. Ziriko gw'omanyi Oluganda kiriko ekisiraani. Buli azitutte eyo wansi sitaani egenda mugenderako. Era ojja kugamba bangi bonna tebajja kuva na mukamyufu KNRM. So miliyoni 10 tezisobola kutaasa ng'otunda ki eggwanga lyo. Ne Katonda agenda gy'abeera n'akusabira essaala embi n'otayitamu. So tutuuse wano olwaleero ng'ekintu kye kimu kizzeemu. 1 twagala okukondeminga twagala okuvumirira ne sikuvumira ina nti General Museveni because abantu babiri tubateeke ku kamera. Omu yagaba omulala yakola ki yafuna. President w'eggwanga gwe fountain of honor. Please lekeraawo okozesa ssente z'omuwi w'omusolo okwonoona institutions zino nga Parliament. Actually abamu balowooza nti Parliament ezifunamu nti bano abakulembera Parliament abamu balowooza ti baba bayambye ababaka baba teyabayambye baba bavumiriza ekitongole kino. Era kati bannayuganda tuli wamu ku mutima gyammwe tuli wamu tutambulidde wamu tufiiringa kye kimu nammwe naffe tuwulira kye muwulira obulumi bwe muyitamu okulaba ng'ekizimbe eky'ababaka be mulonda okuba ng'abazima myoto okugamba ku bafugabbi ate be basooka okuwaayo akasente ate ng'amazima mutusasula bulungi. Tetuli bantu abasasulwa obuki obubi batusasula akasente akaki akasaanidde era katusobola otambuza emirimu gyaffe. N'olwekyo tuli wamu nammwe ku nsonga eyo. Twoso twagala okuvumirira engeri gye tuyisangamu supplementary ne kye bayita kati classified expenditure kyatandise okufuuka
ekyenyinyalwa because kati kirabika kisaawo kiri awo buli sente z'okukola ekibi we bazipokera ne zijja mu paalamenti olw'okuba abakulembeze baba bamanyi nti mulimu ettu lyabwe n'ababaka ne baliisa mu ngeri bwetyo n'obukiiko buno obutuna mu sente ezo obutereezebwe bubeereko nga bulungi buli mubaka wa paalamenti tuyisizza okutandika ne kaakati tuyisizza nti tuyisizza buli omu agenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna jangu oteekeko omukono tubasaba mwenna gye muli ng'oli naffe ng'olira ssente zino tewazitutte era tojja zitwala jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzevumirira kyekitono kye tusobola okukolawo kubanga tetuli mu mitima gy'abantu tesusula mu nnyumba z'abantu tetubeera nabo ekiro n'emisana ate tetugenda kubalunda nga nte n'olwekyo tetuli balaalo titugenda eyo tulunde ababaka olw'eggulu oyiseewa olw'osuzeewa obwo obusobozi tetubukola ki tetubuyina n'olwekyo tubasaba mujje muteekeko omukono amannya gonna kigenda tutwalire tetulina budde bungi ku luno era buli omu talowooza nti tugenda mulinda wiiki eno weeneggwerako ku bbalaza buli amannya ago tujja gassa mu midiya tulage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye ssente z'ekibi eza sitaane tebaazitutte kyetusobola okukola omukwano guva mu kunyumya naawe gwali wano maama ne taatawo basooka kunyumyamu otegedde ne bayibuli egamba nti kigambo n'afuuka omuntu kati okunyumya kwafuukamu ddi okubi nolwekyo twagala okukubiriza bannayuganda by the way mwongere okunyumya ku bubbi buli gye muli eyo mu nnyimbe muki mwongere okunyumya ku bubbi okunyumya tekuliimu sitaani ffe be tuli wano kuba bakimbuuziza mu luzungu ti kyanjawulo ki nemaga no ekyenjawulo waliwo obukulembeze obupya obutaaliwo emyaka 2 n'ekitundu ekyokubiri n'embeera yanjawulo kati buli omu ku ffe tulekeraawo okubeera ng'eyo ne tunyooma ebikolwa abano ababaka be muli wano bangi mwekumu abakutte kamera n'abalala abatuwuliriza bangi senga be babadde wano nga be bawadde 10 bandizitutte because some people speak as if bo bali ku heaven bangi kubona abatuuliza n'abatuvuma eyo abagamba nti tunyumyamu bunyumya be bandizitutte kati bano abazitutte lwaki temubeera nga bamazima bo ne muba praisinga abatazitutte ne mubayitako abazira because the common thing here obutatwala ssente buli mu buli kibi bw'otozitwala sipiika agenda kukyawa ayinza n'okumalako ebbanga erinaddako nga takuwa kwogera bw'otozitwale n'abalonzi abamu bayinza ozikusaba nga tozina nga balowooza bazikoze eki wazitutte n'olwekyo bulimu buli kimu kye bagenda okufeesinga batazikutte n'olwekyo njagala okusikiriza bannayuganda nti engeri gye tusobola okuzimba eggwanga tuliseemu amaanyi abakola ebirungi tubasiime olwo tuvumirire n'abakola ebiki ebibi nemmwe buli omu mwagala byonoonese ayo a bad story yesinga okufuna publicity learn to publish also good story n'abakola ebirungi mubasiime mugambe nti kakati bano abatudde wano mubatunule mu feesi mubateeke ku mitimbagano mugambe bano tekuli azitutte bekubako yazitutte nga abadde wano nga mulina obujulizi mumuteekeko kasaako muga nti gwe yes tiwabadde ne bamuwanga awo ne balopu ne ba Jonathan Odulu ne tulinayo obujulizi obulaga nti gwe wakutte bw'obanga naawe oli w'amazima naawe bw'omuteekako ng'amazima oli mu byabufuzi kuba omwesimbyeko naawe ofaanana oli yatutte ssente because you are also killing an innocent person. So let all of us raise to that standard as a country. Common standard,
eyokuvumirira eyokutwala eyokutumbula abo abakoze ebirungi n'okuvumirira ebibi. It's every citizen's duty. Buvunaanyizibwa bwa buli munnansi. Kubanga nange ensena nyinayo oluguudo lw'entambulako nzeka. Nyinako eddwaliro lye ngendamu nga nze ndwaliramu nzeka oba bano mwe balwalira. Tulinayo amasomero exclusively nti gasomesa baana baba. So sente zino ze babba zaffe za maama za taata za baganda bange za bannayuganda. N'olwekyo tubeere n'obusobozi. Please, I encourage you strongly to live okubeera ku ludda lw'ebitambula ebituufu. Ebikyamu mu bikondeming. Wanji abazitutte dda tubagambye mu luzungu bw'oba watutta akasente kyabuzira nnyo. Actually goyinza okubeera omuzira w'omwaka senga okaalakaala n'ekikumi n'okireeta wano mu kisawo n'okiga nti kiki n'ekizibiti nze nange ndikuwaayo akakadde ng'ozireese. Yes, kyabuzira by the to encourage nge mwabazitutte basebo ne banyabo muziteke ku mabega mu kasawo abatafunye nga muli bawano waliwo buno bwe twafiisizaawo bwe twaddukiddemu emisinde zijjamu jangu nkuweeyo kamu zikomyewo. Ensi eno eri kutendereza eriziteeka ne zaabu ku ntaanaayo ng'okikoze n'ekyo kyabuzira. So we encourage you abazitutte, please return public money. Ozizaawa we wazijje ozidizaani eyazikuwadde tozireta wajjowero zidize yazikuwadde zitwale gye wazijje. Kyokola oyitako wano ffe ne tukukubiramu kamoraalo ng'ogenda ne media ne tugitegeeza ne tukuyimbiramu n'aleluya n'otambula bulungi. Ne bambi ekyo nakyo kyabuki kyabuzira, and we encourage you to do so. Tekiriimu ki sitaani. Ensi eno eriwo kusobya na kwenenya mwemuli obulokozi. None yes mbuze ekirala. Mu perception yo please let them sign. Omanyi omukyala bamuyitanga Tereza yali muyindi yabaga nti okukyusa ensi tokola byotasobola, kola ebyo ebitono byosobola okukola ki okola. N'olwekyo abo abasobola okujja ne basayininga nga bazitutte nabo bajje. Andi mbadde nkugamba nti kasita banasayininga ensi eno nfunda nnyo ne maama Fiina waali kyovola bambenkareginze kyovola bankubenkareginze wano ti oli ne baba abadde ku press conference eno okitegedde nga gwe owulira olina obujulizi nga si bwafubitizi si bwa mutima mubi si kukonjera muteekeko karedi nti nga mpulira gwe wabaddewo naye tulina obujulizi obukola ki obulaga. Abalala bagenda kukola ebintu bibiri. One, buli eyayisa etteeka ly'emmwanyi kitegeeza yazitutte. Buli anaagenda n'ayisa etteeka lya UPDF naye ajja kuba yazitwala. Ebi litmus test. Genda okebere buli eyali n'agamba yes ku mmwanyi bamwebazizza good behavior. Bino ebigambo byammwe na mu mawulire mwe mwabireese nti by the si byaffe mwe abamu mwe mwawandiise nti the president abeebaza for good behavior. To do what? Okukola okuyisa etteeka lyaki ly'emmwanyi. Abaalisa tobamanyi. Ekyokubiri ogenda kubeerawo ne kamera yo n'amaaso go ate olabanga bulungi ku olwo tojja ne galubindi nga tuli mu tteeka ery'obwaki UPDF Amendment Act. Please bw'onoolaba ku ludda luli abagamba nti gwe owa bulijjo ogende mu court martial beebaalidde. Naye nammwe ab'amawulire temulya kubanga abaliisa baliisa buli omu.
Yes. Let us be organized, please. Order. I always encourage. Yes, you are saying they are members. Look, yes, Mumbeja said some are out of the country. Okay, I'm saying some. For example, members of my PAC committees are auditing Egypt, Ethiopia, South Africa. So there is a team led by Honorable Namuga is out of the country. The LOP, I'm only sitting here because this is Honorable Joel's position. I'm sitting in, but I'm now substantive. Yes, don't say I'm just acting until Friday. So he's out of the country. So this came abrupt, but you see, it's a good, fair tendency. I want to encourage you every single day. Live on the positive side of life. Just look at the people. They are failing to even get space. It's one of the best attended press conferences we've had of late. And I want to thank members of parliament for turning up very early. If anybody has a